Abakristaayo mu bulabirizi bw'e Luweero bakeeredde mu ssanyu bwe bakitegeddeko nti Kanooni Kasana eyalondebwa kyokka n'asazibwamu nga tannatuuzibwa mu ntebe y'obulabirizi bw'e Luweero agenda kukulemberamu okusaba ku lusooka omwaka Ssekamuli Bamwanirizza mu disitulikiti y'e Luweero. Bano bamunoonye mu maka ge wakati mu luseregende lw'emmotoka ezibadde zikulembeddwamu pikipiki nga zivugibwa wakati mu kulaga essanyu eritagambika. Kanooni Kasana Semakula bw'atuuse ku kisaawe olwannasisi w'omuntu abadde amulindiridde abugaanye essanyu era batuuse n'okumusitula ne bamutambuliza waggulu mu ssanyu eritagambika. Kasana mangu nnyo ataddeko ebyambalo by'obuweereza era atandikidde ku kubatiza abaana abawerako. Oluvannyuma ayolekedde ekifo ekitukuvu okukulemberamu okusaba ng'okutuukawo bamwaliridde engoye kwatambulidde ng'eno kwaya bwe kulembeddemu abakristaayo okuyimbira Katonda. Kanooni Kasana Semakula olutandise okubuulira atandise nakwekokkola embeera mwayita ennaku zino etamubeeredde ennyangu n'akamu. Mu mbeera yonna gye tuyitamu waliwo abadde ayogera wano bw'otobeera musajja nnyo nga Katonda takuwadde maanyi ag'obulokozi oyinza obutakola byenkola ennaku zino. Kasana ategeezezza nti omwaka gwa 2023 gubaddemu sitaani atagambika nga yatuuka n'okulinnya ku bantu ne bamusazaamu ku kifo ky'obulabirizi bw'e Luweero Katonda kwe yali amulondedde. Wakati mu kiseera kye tuyiseemu ng'abantu balwanyisa obuweereza buno Katonda bwe yatuwa ate teyali tabuwadde nze ng'omuntu yabuwa abantu bonna Luweero bonna disitulikiti 3 ne Uganda yonna. Era sitaani n'akwata ku bantu abatono abo era n'abayingiramu n'abakozesa bye baagala. Awadde abakristaayo essuubi nga Katonda bw'agenda okubasitula mu mwaka guno 2024 era awugule n'abo abateeseteese okubakolako obulumbaganyi mu ngeri ez'enjawulo. Olwaleero oyo n'oyagala kulya obubi ajja kuvaako. Olina akusimbira ebyokoola mu lujjalo ekiro nga gwe weebase. Ebyo mbifulula mu nnya lya Yesu kusobola kutenda omulamu. Abamu ku ffe senga twafa dda naye tulya live and kicking kubanga bwe twakkiriza tumumanyi. Abakristaayo basinzidde wano ne boolesa okwemulugunya kwabwe ku nsonga y'obutatuuza Kasana ng'omulabirizi w'e Luweero owookuna kyokka ng'ensonga entuufu emulangibwa yabula. Twajaganya twakwaniriza wano tukuyozaayoza ne batuwa olunaku lw'okutuuza ne tutegeka kusonda ssente zaffe tugolola engoye zaffe enyenje zigenda ziira mu keesi tubuuza ani oyo akuganya okutuuza. Bano basazeewo okugenda mu maaso n'okumusondera ensimbi asobole okugula emmotoka agonze ebyentambula. Tukulaba ssebo olusotambuza na bigere era ensonga lwaki abakristaayo b'e Luweero bonna n'abantu bakatonda bonna balaba wano beewaayo nti bisoopu waffe afune entambula. Bagirinyisa ebbeeyi etamba tusonda $7,000,000 bakadde bange gyagenda okuvuga. Olwaleero lugenza okufundikira ng'ensimbi ze baakafuna zisukka obukadde 2 eza Uganda. Wano musawo bwengo muluzi gw'ajagala okufuuka emirala 3 tuwere emitwalo 5. Naliseemu n'akasente katonotono awamu ne famire yange ninawo $1,000,000 sobola okutoola emitwalo 5. Wadde ng'ebyo biri bityo enteekateeka z'okulonda omulabirizi omulala zigenda mu maaso era akadde konna waakulangirirwa mu kiseera nga kkooti enkulu yalagidde Ssaabalabirizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu n'olukiiko lw'abalabirizi okwewozaako ku misango gye baba bawaabira nga babalanga okusazaamu okulondebwa kwa Kasana ku kifo ky'omulabirizi w'obulabirizi bw'e Luweero. Doreen Nakajiri ne Samuel Kawooya, BBS Telefina, ageesigika.